Lukka essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yesu bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ng'ava ku mugga Yoludaani, Omwoyo n'amutwala mu ddungu, n'amalayo ennaku 4 ng'akemebwa Setaani. So teyalyanga kintu mu nnaku ezo, awo bwe zaggwaako enjala n'emuluma. Setaani n'amugamba nti, oba oli Mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke emmere. Yesu n'addamu nti, Kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka. Awo n'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kaseera katono. Setaani n'amugamba nti, naakuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu, kubanga nabiweebwa nze, era ngabira buli gwe njagala. Kale nno bw'onoonsinza, buno bwonna bunaaba bubwo. Yesu n'addamu n'amugamba nti, Kyawandiikibwa nti Osinzanga Mukama Katonda wo era gw'onooweerezanga yekka. N'amutwala e Yerusaalemi n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu n'amugamba nti, oba oli Mwana wa Katonda, sinziira wano weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiririza bamalayika be bakukuumire ddala, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesitala ekigere ky'oku jjinja. Yesu n'addamu n'amugamba nti, Kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Setaani bwe yamala buli kikemo n'amulekako ekiseera. Awo n'akomawo e Ggaliraaya mu maanyi ag'Omwoyo, ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo, n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. Yesu n'ajja e Nazaaleesi gye yakulira, ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayigiriza mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya, n'abikkula ekitabo, n'alaba ekitundu awawandiikiddwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutegeeza abanyago okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso, okuta abanyigirizibwa, okulangirira omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. N'abikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula. Abantu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso. N'atandika okubagamba nti, olwaleero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu matu gammwe. Bonna ne bamwogerako bulungi, era ne beewuunya olw'ebigambo ebyekisa ebivudde mu kamwa ke. Ne bagamba nti, ono si ye mwana wa Yusufu? N'abagamba nti, ddala temulirema kuŋŋamba lugero luno nti omusawo weewonye wekka. Byonna bye twawulira nga bikolebwa e Kaperunawumu, bikolere na wano mu kyalo ky'ewammwe. Era n'abagamba nti, mazima mbagamba nti tewali nnabbi akkirizibwa mu kyalo ky'ewaabwe. Naye mazima mbagamba nti waliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri mu biro eby'Eriya. Eggulu bwe lyaggalibwa emyaka 3 n'emyezi 6, enkuba nga tetonnye, enjala nnyingi bwe yagwa ku nsi yonna. Eriya teyatumibwa eri omu ku bo wabula Zerefaasi mu nsi ya Sidoni, eri omukazi ennamwandu. Era waliwo abantu bangi abagenge mu Isirayiri mu biro eby'Erisa nnabbi. Tewali n'omu ku bo eyalongoosebwa, wabula Naamani yekka Omusuuli. Ne bajjula obusungu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro bwe baawulira ebigambo ebyo. Ne bayimuka, ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga ne bamutwala ku kagulungujjo k'olusozi lwe baakubako ekibuga kyabwe, balyoke bamusuule wansi. Naye n'abayitamu wakati n'agenda. Awo Yesu n'aserengeta e Kaperunawumu, ekibuga eky'e Ggaliraaya, n'ayigiririzanga ku lunaku olwa Ssabbiiti. Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe, kubanga ekigambo kye kyalina obuyinza. Awo ne mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni, n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, woowe, otuvunaana ki ggwe, Yesu Omunaazaaleesi, ozze kutuzikiriza? Nkumanyi ggwe bw'oli, Omutukuvu wa Katonda. Yesu n'ababoggolera ng'agamba nti, sirika, muveeko. Dayimooni bwe yamusuula wakati waabwe n'amuvaako nga tamukoze kabi. Okuwuniikirira ne kubakwata bonna ne beebuuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, kigambo ki kino? Kubanga alagira n'obuyinza n'amaanyi baddayimooni ne bava ku muntu. Ettutumu lye ne libuna mu buli kifo eky'ensi eriraanyeewo. Awo Yesu n'asituka n'ava mu kkuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Awo nnyazaala wa Simooni yali ng'akwatiddwa omusujja mungi, ne bamwegayirira ku lw'amuwonye. Yesu n'agenda n'ayimirira awali omulwadde n'aboggolera omusujja ne gumuwonako. Amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Awo enjuba bwe yali ng'egwa,
Bonna abaalina abalwadde ab'endwadde ezitali zimu ne babamuleetera, Yesu n'akwata ku buli mulwadde n'abawonya. Ne baddayimooni ne bava ku bantu bangi ne bakaaba nga bagamba nti, "Ggwe oli Mwana wa Katonda." N'ababoggolera n'atabaganya kwogera kubanga baamanya nga ye Kristo. Awo obudde bwe bwakya n'avaayo n'agenda mu kifo eteri bantu, ebibiina ne bimunoonya nga bajja waali era ne baagala okumuziyiza aleme okubavaako. Naye n'abagamba nti, "Kiŋŋaanidde okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ne mu bibuga ebirala, kubanga ekyo kye kyantumya." Awo n'abuuliranga mu makuŋŋaaniro g'e Ggaliraaya.